Absolutely, your part will be over. Ojja kuba tukyalina makulu g'oyongeraku. Tewaliwo omuzira abeera omuzira kufa. Bw'omala okufa yours is over. Another one will emerge. Sinze natonda lw'emyaka, sinze nagizaala. Nza just be nange mbaddewo kwabo abakola contribution y'ebya. Akasimba singa tribunal tekuwa. Nti ensonga ezatandikira mu kalulu k'ebyenyaga tezinnaba kuggwa naye nga kyatumaze embiri ku mutwe. Poliisi bwe yafulumiza ripooti yayo famire yagisabye nti mutubuulire famire y'omugenzi Fred Ssembuusi mutubuulire kiki ekyava mu kunoonyereza ku misango gyaffe ku nsonga z'okutta Fred Ssembuusi. Ekyewuunyisa poliisi bwe yafulumiza ripooti yaayo yagambye nti n'omugenzi yattibwa masasi naye tewannabaawo omuntu yenna akwatibwa ate tewannabaawo n'ebizibiti byonna ebikuŋŋaanyizibwa. Poliisi erimba kubanga twagiwa ebisosonkolo eby'amasasi ebyasoba mu 18 lunaku olwo n'amasasi agaali amalamba gasukka mu 3 babirina naye ate n'omusi yennyini eyatta gwe bayita Lieutenant Ziwa nga bwe mulaba akyaliyo eb'emiyaga tannabaako kimukolebwako era akyakuba abantu Ziwa nga teyamutta era nga n'ekifaananyi kye kiikino. Kati poliisi bwegamba nti yabuliddwayo n'omu geekwata ndi wano okugiweereza amawulire nti nno Ziwa bwe twateeka mu statement yalabibwa emisana tuku gyali n'emmumbi yennyini gye yakozesa kubanga kuolwo baali batukuba amasasi yagisika ku musirikale n'atandika okukuba amasasi agakwata Ssembuusi n'afuuka. Ne Moses Tibengana nelimukuba omutwe yeteyafa awamu nange. Naye poliisi eyinza okugamba nti bwe banoonya basuspect abateeberezebwa babuze nga wuuno Ziwa gyali em'emiyaga n'olwaleero. N'emmundu yennyini emmundu bw'eba ekozesebwa mu butemu etwalibwa ku poliisi n'ekeberebwa forensics ne ba ballistic experts ne bagitunuulira ne bagyekebejja. N'emmundu yennyini ku poliisi teriiko, tebantwalayo emmundu eno okugyekebejja. Lwekyo olwaleero nzize okusaba nti nno eno ripooti ya poliisi yafulumye yamakwekansamu si ya mazima kubanga teraga kiki ekyakolebwa, naye nga ffe bannab'emiyaga tulina obuzibu nti Ssembuusi bamukuba essasi lya bugeererevu lya mu kifuba yafa. Omwana ono yafa yattibwa mu kampeyini eza NRM eyamutta wuuno Ziwa gyali atudde olw'emiyaga talina walaze takwatiddwa tavunaaniddwa. Oba Bereje nga bususse effujjo nga lisusse nkubira omulanga pulezidenti amanye nti ne b'emiyaga kitundu kya Uganda bakyadidde bannamagye n'abalekera b'emiyaga okugifuula nga bwe baagala. Batendeka abaana mu kuba emigo, batendeka abantu obukyayi obusigiddwa mu bw'emiyaga nga muddira abantu abamu ne mubawa emmundu ne mubawa n'emigo bakube bannaabwe tekirabikangako mu byafaayo by'eb'emiyaga. Tusaba pulezidenti ye pulezidenti wa Uganda ate ekyokubiri ekyamanu wa NRM nti mu kalulu ka NRM batukubye amasasi batuuse batulekedde n'ebiwundu n'ebisabo. Tayinza kusirika ng'effujjo lino ligenda mu maaso nti n'omuntu eyatta asigadde akaalakaala ku kyalo tannagambwako. Era y'engeri y'emu gye bavaamu okwonoona akalulu. Naye nga bwe mulaba lw'emiyaga kati ttendekero bali mu kutendeka era yuuno Lieutenant Ziwa bakola ddwiru mu maduuka, ddwiru abantu batye bakuba abantu balage nti n'embeera yakyuka. Ate kino ne bw'otunulira Lwashandi talina kapasite ekola kino, tiyinza okuddira omusirikale ne batta abantu ne basigala nga bagumu.
talina kapasite ejjaku mirongooti nga bwe bakolerwa emiyaga ti emirongooti gyonna egy'amasimu giveeko bo basigale nga bakozesa wokutokiizo amasimu gano ago agabidyokoolo naye nga kyetulimu tuli mu mbeera yekubwa abantu babo bakubwa tuli mu mbeera emmotoka z'amagye ziizino zezitambuza ne zireeta abakubi b'emiggo abantu batendekeddwa mu kuntula emiggo gye bayita enton squad bakubiddwa tubuliddwako ataasa naye ku nsonga eyo ya violence nsaba president omanyi nti no tuli bantu bo tusaba bwenkanya olwa Fred Ssembuusi tusaba bwenkanya. Ensonga eyokubiri mujjukira kino okuttibwa kwa Ssembuusi kwali kufa kwali kwange naye nga Ssembuusi amaze okuttibwa ennaku z'omwezi 26 najja eri Inspector General wa Police omwami najja ewa Inspector General wa Police Abasi nenekubira enduulu ebbaluwa bagiwandika nga 2/7 neneeno gye buli sifunanga kuddibwamu nga nsaba obukuumi kubanga nakitegedde bwe babadde ku mande kukuziika ekibejje ewaffe General Ashande neyewaana nti nali njagala Ssekikubo muggyemu tuwoze n'omulambo naye General Katirima n'amugaana. Lwashande nga yasazeewo nti waakiri bawoze n'omulambo nga Ssekikubo afudde era bamaze okukola olukwe nti bwe naaba nninnyerwa emiyaga ekiro bagambe tetujja kulumba misana naye bajja kulumba ekiro. Bwe mulaba nga nvudde mulamu bw'ensi eno nzize okukyogera ng'era bwe twakimanya ne tujja netugulira poliisi era nekijja ne kibaawo ne kuluma era mu nsonda ze zimu Ssekikubo wakuttibwa ekiro kyokola bwe nabadde Ssembabule mu kkooti saagenze nomyaga zinadde nina ensonga ezinkomyawo bo ne baninda ku junction y'Erumegere nga bamanyi nti noninda gendeerwa emiyaga. Kati embeera eno nawandikira IGP tanzirangamu nenziramu nempandiikira ne Secretary General w'ekibiina kubanga tubadde tukampeningira mu kibiina ebbaluwa nabo ne bagifuna nga 16 bangamba kiteeke muwandiike tebanziramu naye nga nali nina kuttibwa mu Tale Center. Lwaki akalulu ka NRM kazzeemu okufa? Lwaki President Museveni atunuulira effujjo lino erikolebwa n'alisiriikirira? Ffenna tuli bannayuganda twetaaga obulamu naye singa munaalabanga ngenzi mumanyi nti no Inspector General wa Police bwe nasaba obukuumi babwa n'abantu abalala bonna babalibulanga bonna bemumanyi mu Kampala baweebwa obukuumi naye mu mbeera ey'okwegeza bulamu bwange baganye okumpa obukuumi. Kyova olaba kati enduulu nsazeewo gikubire President musabe ayingire mu nsonga zino. Lwaki President Museveni asirika ng'eggwanga liddayo gye yalijja? Abantu abatalina kutya, abantu abamaliridde abeetegese okusaanyaawo obulamu ze zimu ku violence ezaawalibwayo mu kakiiko aka NRM aka tribunal naye kino bwe nakitegedde nti ate tukiri bongeddeko twakiri bawoze n'omulambo Ssekikubo ng'afudde ne ŋŋamba sijja kisirikira ebyakoleddwa bikoleddwa naye ne ripooti yonna eraga kiki kye bateeseteese okukola era nzize ndyogere abanyumya obukuumi sijja kutya sijja kutiitira sijja kudda mabega naye bamanye nti nno ensi ekitegedde n'ekibagendera okukola ekitegedde. Ekibuuzo mu mateeka ne mu ssemateeka Inspector General wa Police ye yekka yalina mandate okuweereza obukuumi eri omuntu oba eri ebintu bye. Kituufu nange nawandiika ng'ennaku z'omwezi 2
ogw'omusanvu n'empandika Inspector General of Police. Bino bakolera wano ku Parliament era still kiddayo eri IGP yeyekka yalina overall authority okuweereza obukuumi ng'akoze assessment. Ekyokubiri ekyandibadde kimugaana, poliisi yafulumiza lipooti kufa n'eraga nti no Sembusi yattibwa masasi, naye era still IGP wa Uganda, Inspector General of Police takirabye nga nsonga okumpeereza obukuumi, kubanga nali ndi wakuttibwa era ne kakati nsigadde nkyali candidate ow'okuttibwa. Tribunal osubirayo essuubi lyonna. Ambuuziza ku nsonga ya tribunal. Tribunal twateekayo okwemulugunya kwaffe ne tuwaaba, ne tuwaabira General Ashandi olw'ensonga nnyingi. Twewuunya n'okwewuunya lwa Ashandi yalibadde teyeewandiisa, y'ensonga emu gye twasooka nayo, naye nga si yenkulu, kubanga okwetaba mu kalulu olina kubanga ng'olina obuyigirize obw'essaliro wa siniya ey'omukaaga. Twewuunya ffenna NRM, twewuunya siniya ey'omukaaga ye yessalira, naye nga ne siniya ey'okuna teriiwo, ne P7 nga teriiwo. Naye eyo si ensonga ku kibuuzo ekimbuuzibwa. Ensonga ku kibuuzo ekimbuuzibwa, ffe twawaayo okwaba kwaffe, ne tuwaayo obujulizi bwaffe. Obujulizi bwe twawaayo bwali bugumu, kubanga akalulu baakanzibamu bubbi. Yali kulabu kanyakula, nali akalulu kawangudde n'ekanyakula, era n'enzijemu ne DR foomu eziraga nti nawangula. Kati tubagamba nti mwe Electoral Commission naawe Lwashandi mulete DR foomu tulagewa we mwajja $1,600 fezaffe ziizino, tebazireeta. Ekyokubiri, twalaga disenfranchisement, abantu babagaana okukuba babagoba ne bagaana okukuba mu polling stations eziwera 18 n'endala ezateekebwawo ng'obululu obulondeddwa ate busukka abalonzi abali mu register. Tugenda okulaga disenfranchisement nga bali abalonzi 907, enamba eri substantial, naye mwabo bonna bobo batadde ebbali. Ne tusaba Electoral Commission egende mu maaso erangirire omuntu eyawangula era yenzi. Ffe twateekayo okusaba gwaffe ntuwoza okusalawo kuli mu mikono gyabwe, ne bamanyi kye bagenda okusalawo. Ne Lwashandi naye n'agamba nti kale ebyo byonna Mukama gy'ali, naye naawuza okubuuza kwe nga bwe yawuza. Nina obwesige nti obujulizi bwe nateekayo obulaga violence, obulaga okunyagako, kuli kwali kunyaga bwali bwa kkondo, okunyagako akalulu emisana tukutuku ng'ensi yonna eraba, okugaana kuziyiza abantu okulonda, ate n'okutta abantu. Ezo zonna ensonga toyinza kuyimiriza wakalu ka Lwashandi. Tulina obwesige nti tribunal ey'ekitiibwa gye twagenda mu maaso gaayo, ffe ka tulindirire tulabe kiki banatusalirawo. Naye bwana abagenze mu makubo ag'amateeka n'obwenkanya, nina obwesige nti akalulu Mukama ajja kuddiza abantu b'emiyaga obuwanguzi bwabwe. The issue of this is very, very pertinent. Those who have known the president, they know that the president has never and could not condone the use of a gun to kill civilians. So your concern is equally ours. We are concerned as to why the person, the killer, the puller of the trigger, Lieutenant Zua, can still go ahead and is at Remiaga. No action taken. Some time back, we had almost a related incident. It happened in Zimbabwe. We have the son of the LCC, Lukushuru, Mr. Kalakwe. His son called Tandeka was killed by
a trigger-happy soldier, but the military court-martial convened in December, very urgently and very swiftly, and the soldier was put on trial in the court-martial. But what is happening in Remia is that Lieutenant is walking. He's unbothered. Not even a gun recovered, the killer gun never recovered from him and has never been exhibited. As you read the police report, that no arrest has been made. Investigations are ongoing, yet he is there. He was seen in broad daylight. We saw him, and he has never denied it. He has never denied it. So what is happening is calling for very, very big questions at the way it is being handled. The impunity, living above the law, is what is worrisome. And indeed, when they continue to say they are going to kill Sechu, this is why I'm taking it serious. Like I told them the other time, and it happened. Also this time, I know they've said at night they won't attack me during the day, but it will be at night. Whether they will find me in my house, I don't know. Then separately, Rwashani himself and another one, Kalanzi, put on social media that whoever will die in Remia or Sembabuli, they will attack my home, they will attack my house, demolish it, and chase me away. Why don't you arrest Sechku if you have the feeling that he has a crime, he has committed a crime? To answer, why don't you arrest me? Why do you talk of destroying the home, destroying my house? Why are you inciting the public? Uganda is a country premised on the rule of law. Why don't they lead by example? So the issue you are raising, this is why now I'm appealing in the direction of the president to intervene in this matter. Mr. President must be petitioned. I'm appealing to him. It is not easy now to write a brief to him. They've put a sample around the president. Briefs which could go cannot be received and replied to. Calling is difficult now because they've put a fence around the president. He's not accessible now. He's very difficult to communicate to. To draw his attention, it is very difficult. That's why I'm using now the media in this country to draw the attention of the president about the plight of the people of Remiaga and to restrain his generals from killing and now wanting to kill more and more and more without anybody responding. Speaker is outside this. Na bulingeri yonna speaker naye alina byekisa ebibye kubanga oyogerera kati candidate baba candidates abalala mulwekyo sagala kubeera envuvu with speaker akakola ebibye speaker awulira ng'omubaka we bagenda kumuttana nti nekisa drawing her attention. Should speaker nsaba tuleme kudrawing into this. Let her do her part, whether negative or positive. Ekigambo kya president kyekyo kirina okugamba. President, at least muwandiika brief netuka president. Naye now the president is under a ring, you cannot get him. Tosi kyangu kya kumutuusaako. President nga n'essimu agikwata. Naye kati essimu zonna ziri filtered. Zikanyogere ku zange ez'abalala bakwasimanyi. Essimu ezange ziri filtered, it can't be allowed through. Even when he promises to raise me again, ne basuubiza nti nagenda kugiddamu tagiddemu. Naye twogera ku office eri occupied by the first person in the country, omuntu asooka mu ggwanga ye president. Lwaki bino byonna bigenda mu maaso nga tabi president
ye consumer wa intelligence yonna mu Uganda. Kijja kitya nti omuntu attiddwa ekireega ku nsalo n'ekiruhulanya bushozi pulezidenti takimanyi ateekwa okubanga akimanyi bw'anaaba akizeemu naye tugamba nti nebyo byonna byonna oba njogedde naye ng'omuntu naye amanyi nti obwabbeerenje obukolebwa abasirikale be bukyagenda mu maaso. Tekyakomanga 26 ogw'omukaaga, tekyakomanga 17 nga tulonda akamyufu ka NRM naye ne kaakati bakyawera bakyali mu nteekateeka bisanya buyinza. Institutional breakdown kyovola banze nkizaayo eri commander in chief omuduumizi ow'obuntiko w'amagye asigala ye president. Kati byonna byonna ebibeera wansi we nze saagala kumanya kubanga ssemateeka akiteeka ku president ye muduumizi ow'obuntiko w'amagye. Amagye ge n'enrole z'amagye zikozesebwa bitya n'emmundu ze president zamanyi ezikuuma bannayuganda zikozesebwa zitya ate okutta bannayuganda niwabulawo agaana niwabulawo ataasa. Kati bonna bonna bano abalala bajje bazanyire buli munda naye nga ye president ye commander in chief wa armed forces. Toyinza kugamba nti mu prison batiddeyo omuntu president kimukwatako nedda. Toyinza kugamba nti mu poliisi basse omuntu president kimukwatako nedda. Kubanga all the armed forces zonna buli awali emmundu ey'eggwanga eddayo eri omuduumizi waazo ye Yoweri Kaguta Museveni president. Kyova olaba apiirwa eno egenze weda kati ebirala ebikolebwa abantu nga Ssekidoomu awo yalina okubagambako. Yo part will be over. Ojja kuba tukyalina makulu g'oyongerako. Tewaliwo omuzira abeera omuzira okufa. Bw'omala okufa yours is over. Another one will emerge. Sinze natonda b'emyaka, sinze nagizaala. Nza just be nange mbaddewo kwabo abakola contribution y'ebya. Akasembe singa tribunal tekuwa. Nze ekyange at this stage naye kakati sikakasa nti ekyabulayo ennaku zikyaliza okuwera 5 tugenda kukimanyi. Byonna byonna bye bakolesa oba bye bafumba tugenda kubimanyi. Oluvannyuma lw'okuyisa vandikiti yaabwe oba okusalawo kwabwe mbakakasa ejja kukoowoola eggwanga nja kubayita bwenna ntegeeze kiki ekiddawo. Nolwekyo nsaba nsomoke olutindo nga ntuuse ku mugga okusinga lw'ebeere kayale banagirawo tojja kubanga speculate nga nja kubanga nyumyamu bunyumya kaninde ekibeewo naye sati nekyenyina obbakakasa nti nno tribunal ejja kuleeta ensala yaayo naye naffe tujja kusigalawo. Wabula kyensaba nsaba twefune obwenkanya. Tetwagenda mu tribunal okumala biseera, twagenda okufuna bwenkanya nga president bwe yasuubiza eggwanga. Kati bw'otunuulira amawulire nti nno abalondesa 100 bagenda kugobwa. Bagenda kugobwa abalondesa 1000 ate omuvuyo gwe bakola ogwambe nti mutuufu. Ekyewuunyisa ng'Essembabule returning officer DRA Forbes yazijja Essembabule ng'ennaku z'omwezi 22. Olwaleero ennaku z'omwezi 7 tezituukanga ku kitebe ky'Electoral Commission e Kampala. Kati abo baba bakola kimu Electoral Commission. Electoral Commission esaana ebeere commission ereme kufuuka mpuku y'ababbi n'abanyazi. Bonna bonna abaagala okugaggawala amangu bagenda mu Electoral Commission. Bonna bonna abanyaguzi beekwese mu Electoral Commission. Ate ng'ebyo bye bakola bye bidobonkanya eggwanga. Ekitali wamu ekitali wabiri naye nga pulezidenti bwe yagamba nange bwekyo bwe kirese emikono gye y'anaamanya bw'anatereeza Electoral Commission.